Let us first of all know fenna tusobya tewali muntu atasobya naye tubeera mu mikutu ne tulwana ne tuvumagana ne tukola ne tumaliriza nga tetwenyiziza kati myaka ebiri tukyalwana nze mbadde nsaba tukkirize tutandikire. Let us have a fresh start. Let us have a fresh start today. When tunafuna fresh start and tutamanya ku mutima ne ligenda, we still have capacity to mobilize and organize our party. We have done this before. N'olwekyo nze kyenjagala bwemba naayogerayo statement yange tusooke tukkiriziganye tusonyiwagane. Bwe tumala okusonyiwagana tulooza twogere ebintu birala ebitutwala maaso okusaba twalina abadde okuvuganya ku bammeeya baali bana ng'ekyamazima bonna bwebatunuulira baki balungi naye ng'ate bazze bavuganya ku kifo kyekimu twatuka ku ssaawa esembayo nga tekisobola kubeera muntu omu ng'abalala bazenga baindependence obusenze wa Buganda tukateekamu ssente nnyingi kubanga ekyamazima abalozi b'enyayo babadimandingi nnyo n'okusinga abalozi abaaba naye ekituufu kiri nti waggulu we wayonoola pati emyaka yonna nga tukwata ssente zaffe nga tuwanisa bamalikke nga tuwanisa emulanti era ali ttiimu ya nkono ya facilitate national fight naye olunaku olwo twalimu ekiseera pulezidenti yennyini n'atusobera atugamba okupatisipeti nesi akantubanakulabuzi ate okufeyo waggulu ebatanyagalamu okuteekamusingi era ensi yonna neolugiraba era abantu bano batiddalamu bwe babayise balowooza ssente ekitwala nga balinaye ekintu ekyo kyava waggulu nekijjeeko wansi olwensonga eyo twalondeemu essaawa eyo naye ninayo ekwengeranza olwaleero olunaku enayo bweyina enayo tumanyi kukulomera bakandidesibaani abakulembeze enayo eno mujjanemefumako nemujjanemefumako kyonna essaawa bwetuuka olaba ebitamu nekukolomera nelwaki waffe naye baki abaana battu mumatwale kyakwala twagala senakuba okusandikaga bwenjogera ku NRM nsobola okwemirira n'ebifeeyo naye bano abavubuka basobola ate nga bebantu abakyasinza okuyimirizawo obululu bwaffe ne mu kampeyini zesiddako nsembayo kinsi ekisembayo NRM tukola bulungi mobilization nga tuli mu kalulu bwe kituuka mu finishing fena ne tufa okuddeko tebimala musooke mugende tujja kubayita twogere ebyaffe tetwazze kwogera byaffe bano tujja kubayita ate kakati ebyo byomukuddeko bifaananyi ebyo tebitumala abaliwa kakati biri ebirala tujja kubayita sikiri tutera okulaba bwe tugenda entebyo pulezidenti bw'amala okwogera bwati kakati n'alagaba kugira muddako wabbali tumale okwogera ebyaffe ng'ab'ennyumba kati mu kiseera kino tugenda kwogera ebyaffe ng'ab'ennyumba omanyi waliwo abantu benayisi ate waliwo n'abasekirikale ejjere kakati kalyamutoneze n'abayisi oyagala mmaleko ogereera kakati ebyagenda kubyogera oluvannyuma naye omanyi waliwo ebintukopa ku national chairperson bwetugenda entebe ebyo bwamala bwayogera n'ayogera agamba mwe osooke mudde wali ate ejja kubayita oluvannyuma bano twalika okubaganya ebirowoozo byaffe n'olwekyo bwetunaatuuka ndowooza ku sesoni eyo tujja kulaba ekirala kinaddako kubanga mukama waffe tannaba kwogera mukama waffe bw'anaaba nga ayogedde ajja kubanga akola ki
kati obulala kasooka embulezi oba obujja kukwogera eyo mu abalala kubanga mubumanyi. Maama Sekretary General waliwo ekituluma mu structures zaffe zino ffe ofiisi yaffe mu kalulu ka pulezidenti twafuna okunoonya akalulu ka pulezidenti mu disitulikiti yonna twafuna miliyoni 5. Miliyoni 5 ezo tuli abantu 12 nga bwe tulina okukozesa emmotoka ezo nga tutambula. Twatambula ebiruka gyonna gye tulina mu mukono disitulikiti ebiruka 97. Tulina ebyalo lukalukaga 18 mukono disitulikiti eryanjye Kampala. N'olwekyo tusaba wabaawo enteekateeka. Tulina abalonzi abali mu 36. Nali tuli abantu ba Eastern eyo disitulikiti ze bagenda basalaasalamu disitulikiti 9 asawa pulezidenti obululu 200 disitulikiti 9 naye ffe disitulikiti emu abalonzi be tulina tukubisaamu ziri 9. N'olwekyo mukono kibuga bwe tuba tupulaninga nga mutupulanigira waggulu mutupulanigira mu ngeri ey'enjawulo tulina ebifo ebitatuukikamu nga Koome Kizinga. Naffe bwe tuba tugenda okunoonya akalulu bw'ofuna speed boat ng'eyo eri expensive amafuta agagitwalayo. Tulina chairman waffe oli mu kiseera by'okulonda akalulu afuna nnyo obuzibu ng'ebifo ebizibu nnyo okutuukamu. Ate Koome eyo era nga bwe bagambibwa twali tulina support ey'amaanyi nnyo naye ku luno waliwo pulezidenti yafuna akalulu akamu n'afuna walala 3 n'afuna walala 5 n'afuna walala 7. Era bwe batusindikira abakozi okuva ku State House nga batubuuza lwaki naye nga kyava abasirikale okutulira ennyo abantu ku nnyanja. N'ekirala twebaza pulezidenti nti waliwo spirit board yazze egenda okuyambako ku bantu baffe abali mu bulwadde okubaagirako ng'ambulensi ambulensi eyo twalifunye nga ab'Enkoome banoonyebwa ku biruko mu ngalo okusobola okuba kubanga waliwo ebintu ddala gavumenti neyekoze mu mukono nga Sekretary General nakugamba era abakulu bano bagambye nti kyekiseera tuleme okugenda okugamba obugambi kinyeri ng'oye tugende na facts ng'omuntu bw'oyimirira osobola okwogera sente zize mu disitulikiti y'Emukono era osobola okwogerera ebyo gavumenti byekoze mu mukono. Tusaba mwongere okutuyunga ofiisi zaffe n'eza gavumenti kubanga kakati nze nafunyeawo ripooti eyawamapulani ya disitulikiti ya Mukono ebyo ebikoleddwa okuva 2017 okutuuka 2022 wotuukidde wano ebadde sekretary ng'abisoma okusinziira mu ggomo naye okuyitirayo obusiru kiba kyaku. N'olwekyo twagala enkola eyo nga bwe twayogera naawe n'ebirala byonna tukwata ku nguudo ku mazzi by'obulamu tusobole okuba nga tubimanya ebyebyoga PDM byonna tusobole okuba nga bwe tutuuka mu kitundu tusobole okwogera ne bwe tuba nga tugenze ku leediyo nga ffe tujja kukwata bintu byaffe ebyo tusobole okuba nga twogera. N'olwekyo olwokuba obudde bwagenze ate nga tulina liiki ate ng'abantu batutwagala bateese naye kyembadde nsaba nti bwe tutuuka mu biseera ng'ebyo bwe tugamba nti abantu baffe bafudde bwe tukuba omulanga ku secretariat tebatera kutuyamba. Honorable Ando Kapiteni Kiroone naye oluusi kuyitawo yavuganyako Mukono South owa veterani ono ekyapasino wa veterani yafiirwa kitaawe naye bwe yafiirwa kitaawe executive bategeeza bakama baffe eyo waggulu naye tiriryo kaavaayo naye ffe executive twakola kyonna ekisoboka netusobola okubeera ne muganda waffe ne bammemba b'ebyale mu bangi bakyapasoni b'amakomolera bafiirwa abantu b'amaanyi. Njagala okubeebaza mukulu Jaya kanda waffe ali munnakifumaawo kimenyedde yaliko chairperson eyasooka okulonda mukyala we okubeera omuwanika ndowooza w'ensimbi. Mukyalo we yafa yatwamaanyi nnyo mweryale naye mwatuweereza miliyoni netusobola okugitwalayo eri abantu abolera naffe tutonda n'ebizikiti. N'olwekyo executive eno egezaako abantu abo ne batoola ssente okulaba nga bayimirizaawo ekibiina naye tetubasaba nti ofiisi zino ziweerezebwenga mu kaseera akasobola okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Abantu abasinga balaba ofiisi ezo ne balowooza nti waliwo ssente ezijjamu eziddukanya emirimu gy'ekibiina basaba ne bajja babakulembeze bano okukwata mu nsawo zaffe. Ensonga endala njagala okwebaza tawuni clerk Mwami Mugerwa
tulina abaveterani baffe mumanyi tulina abaveterani naye tawulikiramu yagambye abaweebere babere ba enforcement mu tawuni kasinzo baveterani baffe tulimandabaga bazze ne bategeeza era mwakugerwa namulabye ne mukubawo okoze bulungi abantu abo wadde baawumula babeereko nga balinako ebintu byebakolaki byebakola nga bayambako tawunikasi zaffe yatandise nenda kifuma naggalama neyekatosi nendala naze tulina tawunikasi ottaano tugenda kulaba bwezikola basebo ne banyabo muzikiriza ensooka enkomaawo twagala abakulu bano boogere ate omukisa tuguddize mmwe kubanga balina ekyo byebakoze eki byebatuletedde njagala okubebaza olw'obutukozi obw'ekitalo mwebale nnyo mwebale ddala kampite omwami Rogers Mulindwa asooka gyagabuuziiko n'oluvannyuma nja kubategeeza ate ffe twabadde twogere ne Rogers Mulindwa mwagala kumpamba bale tukategedde omubaka bagenda kuddamu ne kkiriza gyogende ku kya social media ffe tusinga obulungi mu ggwanga ba NRM ate ngaekituufu tulina n'amasimu agaseereza siwewaawo lwaki tukaabanye ne social media nti batuvumirako ne batukuba nga ffe tutudde tutunula abatuvuma batuvuma mu Luganda okusobola okuwandiika batuvuma mu Luzungu ate mwalusoma. Where is the problem? Problem erimu yokka nti abantu ba NRM tulowooza nti gwe bwejjako waliyo second party batukolera eti and that mentality must change. Awali obuzibu singa ffenna baministers 8 abaka ba palamenti 4 baradisi ne badepute baabwe 3 badisozi bonna n'abalala ffenna tubera ku social media mulowooza abantu abo basobola otuwanga tebasobola. Lwekyo kyetulwanirira ng'ekibiina tyoyagala bituukirire bitandika naawe kennyininyini nga tonabala kuba mulanga walala kubanza ekitongole kyerimu ku kitebe kyabyamawulire nina mukama wange Honorable Dombo ffe bwe tunabeera babiri mulowooza tunabikola tekijja kusobola. Kati ekizibu bassebo ne bannyawo mukono eno ntimanyi kubanga eno ndi muko mukono eno initial twatubadde tugamba nti mukono eno ya NRM era bwetunulira ebyava mu kulonda kw'ebyalo n'otunulira ebyava mu kulonda kw'amagombola basentere ba 3 tulina amagombola 18 tulinako aba NRM abawangula 13 bwe tuba tuli 13 ddala naye bwe tuba twawangula amagombola 13 ng'abaagaliko bagenda mu bantu ne bagamba nti NRM oye tiboye NRM oye tiboye ne baba baakano weyawooza wa problemu yaffe wane mukono ye problemu eri mu bitundu ebirala ti munda muffe ffennyini mwe tubeera n'obuzibu ne tuba bannaffe. Naye nze njagala mbategeeze kubanga enwewe gyezaalwa kyaliyo abantu twabagambanga mujjo tuwagire Honorable Rebecca Nalwanga nga batugamba nedda omukazi oyo abafu ab'NRM ne bawaayo entebe yaffe ne bagiwa Honorable Nabukenya bwe yatuula mu ntebe kati we twogerera neya 5 baagitwala naye ba MP bonna baabatwala n'ebifo ku kanso baabitwala buli lw'obagira owa opposition naawe ekifo kyo bajja kitwala oba okirimu kati nga tewawagira NRM weteeketeeke bajja kiri enweesikasitole. Lwekyo tetulina okukola kikiruwa basebe banyabo ekibiina kyaffe tekirina bamalayika naawe wootudde olina ebizibu byo era singa abantu batandika otukuba mu ttooki ffenna nga ne Mulindwa kwali bajja kuwandika empapula nene bweziti buli omu bamwongereko ebibiri
lwaki tetuyiga obwolumu ne tusonyiwa ku bannaffe abalinda mu kibiina? Lwaki tetwekolamu omulimu ogwo ne tugaa nti tuwa ekibiina yadde mulimu ono yakola ensobi, yadde wano yakola bwati naye katumuwagire tuli munenya nga atudde mu ofiisi. Lumunawaako Dr. yali fulaga beera waffe mu municipality wano yayagala kuba meya Daisy namutumako ne mugamba Dr. Daisy njagala kubanga bakama bangi bano bampa obuvunaanyizibwa okudiployinga abantu abagenda kulojja ez'enjawulo ne mugamba njagala ogende ku CBS kwenye obayogera ebigambo menga okulonda kunatoto yagenda n'ayogera ebigambo n'abali ku CBS ne bamugamba nti ono wenaala enkozo okukubadde fe tusinga abagezi aboogere yayogera ebintu mulekede amukole muli wano ne byasuubiza abantu ng'abeeri bamukubira engalo ng'abeemukono mwoka ennyini nga muyiyayiya engeri Dr. Daisy gyakola bwe tumala nga mwefuula abalumiddwa ennyo muvengayo mwegatte ku opposition muzine nabo amazina amukubiza akalulu naye bwe kitaba bwe kityo tukyuse kyekireesera kitonda bwe deputy secretary general wano olwaleero ne memba wa SEC tuteeka okukyusa olugendo lwaffe tugenda okutuuka mu 2026 nga tufuuse bantu bajja. Naffe nga baabadisi kwe kulinnya ku kagere akaaba balina ddiiru zaabwe mu ttaka ate nga bw'olinnye ku kagere y'oyo eyali agenti wo oba ye ssentebe w'ekyalo oba ye ssentebe w'eggombolola owa NRA ne tuloopebwa entakera offices eziri waggulu ate ne tufuna amabaluwa agatali katias okuva waggulu eyo gye muli nga batuwandiikirwa we are even torturing the NRM supporters, which is uncourteous and it's not good. Because I don't think it was RDC nga si muwagizi wa kibiina kiri mu buyinza. Because ffe maaso agammwe bamemba ba SEC ne ba Secretary General NRM. Naye bw'otandika nga RDC kumbuuza kibaddewo ate n'ompandiikira ebbaluwa efreteninga nange olw'olumu mbeera demoralized ne kukola emirimu gya mukama wange. Tulina kye tuyita Uganda Land Fund. Mbadde nsaba Uganda Land Fund ekoleko mu Central Region. Ereme kubanga ekola mu Northern yokka, ereme kubanga ekola mu Eastern yokka. Kubanga bwe tutunulira mu percentage, land planning eri mu Central Uganda, eri mu Central Uganda. Lwaki tetutunulira areas ezirimu abantu abalina ennaku? Tulina ettaka ery'ekirangira buli mukulu yalituukako ne mukama wange His Excellency the President yalituukako. Tewaliwo statement evuddeyo. Abantu bano babasendera amayumba bali over 350. Lwaki tetutunuulira omugagga banoba ye yafa naye ba-administrators be ne tutunuulira abantu abo abasendebwa amayumba Uganda Land Fund n'ekola. Tulina ettaka ekisowera Church of Uganda versus Uganda because abantu ba Uganda basangwawo 1926 church ebagobawo eyagala kukola projects zaayo abalala bayita ba land grabbers naye nga bwe bazaalidde bajjajja waabwe ne bajjajja baabwe banakadde ne banakasatwe kwe bali. Lwaki Uganda Land Fund tetugiyita neyamba ku bantu baffe? Tulina ettaka emakanyonyi ddene nnyo naye nayo Church of Uganda yerwana n'abantu. Ettaka erisembayo maama yeryo ettaka lya Buzinanyovu eririko omuzungu Jonathan Wright agoba abantu n'okuyingira ku kyalo waliwo Road Block. It's a peninsula ekkuba eriyingira lirimu era lyerifuluma naye n'okukyalayo ne bw'aba haaji ng'alina haki ey'okuyebeerayo bw'aba teyawa permit n'asonga lwaki agendayo tebamukkiriza. Ng'abadisi nsaba bwe tunaatereza ensonga z'ettaka ekintu genaalemu kijja kuddamu kitujjere wano mu Buganda. Ensengayo nsaba bahistoricals abaluweereza NRM mu bbanga ddene nkakasa nga waliwo office ewuliriza ensonga zaabwe naye atisi baweebwa olunaku oba buli district. For example, tulina maama Kabodo wano alina issues nyingi era n'okutukyawala ne kafe
acting office ya Rabisala Kayajishawu. Tulina namba 38 Francis Lukoya Mukobe naye agamba tetutaddeyo birowoozo bye. Tulina maama Nabikofu ebyuma bimeereddeko ennyama tuwandiise tukoze buli kimu naye tulabika tulemereddwa. Mbadde nsaba ba historicals babire nga balowoozebwako okusobola okwagazisa abaana abato okubeerera wadde mu Buganda bayidawe wewokka we tuli mu opposition NRM weri mu opposition kakati bwebanga opposition esobola kuwangula region emu kiba kitegeeza nti terinafuna maanyi kuwangula ggwanga lyonna. Olwaleero omulimu gwaffe ng'abakulembeze b'NRM kulaba nti tweddiza we recapture our territory. Ate njagala bategeeza kisoboka kuba si kwe kusoose. Mu kalulu ka 2006 President Museveni mu Northern especially Acholi and Ramo yafuna 11%. Tuwele kutuka 2011 NRM newangula nakati NRM yawangula yonna. Nti we batuwangula then twajja ku mmeeza ne tumanya obuzibu buvuddewa ne tubunogera eddagala ebyaddako byebyo. Lukunjiri yali nzibu nnyo okuwangula naye naye ku mulundi guno twagikola ki? Twagiwangula. Baakubanga maapu ne balaga maapu nga batandika results owa president ne balaga Western Uganda nga yonna ya yellow okujjako kakaseese nga ka blue. Naye ne tutuula ne tumanya ne twekuba mu torch ne tukinogera eddagala ne ku mulundi guno kaseese yali ya yellow. Teeso yali yatugendako mu 2006 era ne tukola ekintu kyekimu. Olwaleero Teeso yakola ki? Yakomawo. Nolwekyo nze njagala kubakakasa nti ffenna bwe tukwatira awamu it is very possible okuza NRM ku ntikko mu Buganda nti olwaleero bwetunuulira kubanga banafa ab'opposition tebalina gye bagenda kujja. Baalondebwa nga expectations zaabwe zaali different. Olwaleero bye baali basuubira si bye bakoze ki? Si bye basanze. Ekyokubiri nti nga talina na wa minisita gyajja kgenda oba ku party headquarters oba RDC nti twetaaga services zino ne services ze batwala mu bantu tebazikola ki? Tebazirina. Ekyokusatu nti ab'opposition we baawangulira tebaali bangi nga numbers zaffe. Okwaffe kimu kumanya nti yes ekigo ekimu tekigobera baki baana kuyimba. What are the lessons we are picking from our loss of political power? Lessons ezo kwe tutambulira kwe twagala okutambulira tulabe nti tuzza NRM mu Buganda ku ntikko. Ekisookera ddala bwe bumu agali. As of now, politics wa campaign now amaanyi tugateeke okutuukiriza bye twasuubiza mu bantu. Mulina obuzibu of course mumanyi era sekireke n'aboogeddeko nti si ffe tuli mu bukulembeze naddala mu Buganda. Wali mukono because I think about 70% of the district councillors see by NRM, including the district chairman. Newankubadde bubaka mulemi abamu ku bo
bagenda lwa nsonga nti baali baagala kuyita omuyisi naye nga bainawe era tubamanyi nti beerogemeewoogome ekiseera kijja kutuuka bakomewowa era tugenda kulangira operation gye bayita komaweeka regions nyingi zakomawo bano mulaba mu northern region abagenzi beesimbawo ku tikiti yabwe baketi anywa bakomawo bukomi ate ng'emabega tebalinafe naabo tebali tebeeyibaala bajja kukomawo babaagala oba tebaagala basebo ne banyawo bakulembeze ba pati tulina amendment gyemwampa era gyetwagala okuteekako essira efuula ba ex-official members bukiiko obw'enjawulo era ekiteeso kino tulina tukikubaganyako ebirowoozo ndowooza mu lukiiko lwaffe Central Executive Committee okulabika nti bapate members not only naye tugamba nti leaders of the ruling party oba ledi omukono oba CPF oba wali omukka oba ki eyo programu etukuba mugyetaaga bwe nali kola research olwo programu ze nalaba mwe mwenyinga n'omukono mazingamu ezimu ziri produce Kampala era ziri wano but twalina interest ntono nnyo naffe okubeera ku programs ezo ne bazikolerako byonna ebaagala abamidia batugamba nti bw'ayita abopposition okujja ku programs ngezibirawo ku weekends bw'ayita opposition omugajja baana naye bwe yayise owailaaliyo amuwa excuse ku last minute n'amugamba sisobodde kujja nosanga foramu yonna ebaddeko ng'ebadde negative okuba ne batatuse okuga ne boogerera essaawa 2 nga boogera bikyamu ku pati yaffe naye nga tewaliwo omuntu yenna asobola kubifeera kyama kino twetaaga okutandika okukiwanyisa bwe tunaaba akuza NRM ku ntikko mu disitulikiti yaffe ne mu regioni yaffe njala nebaza kyonna kyemwateekamu nalina mmwe tumitinze emirundi mingi tugere ku gadoli tumitinze eno n'ebivi gye twakola lipooti tugirina era mu lusirikale lwaffe olwa Central Executive Committee tugenda mu president lipooti eno gye twakola namwe tugenda kwongera okugyekenneenya tulabe kubanga emwayogera bikyaliwo ate ekyamana yabyogedde wano n'abyogeramu mu nteekateeka eno fenga Central Executive Committee twagala kubategeeza twalangirira presidential candidate General Kaguta Museveni ne mugenda mu kalulu akalulu ako mujjukire mwali mumukulwako akalulu olw'olikuba twali mu covid akalulu ako mwakakubira mu districts era kenanonda nakubeera vice chairman wa okuba ne twalonda General Kaguta Museveni one tatugamba akakunti akooye basebo ne banyabo tetunalangirirawo kalulu konna kakulonda twagala kubategeeza nga Central Executive Committee candidate gwe tulina aliomu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni ate n'amateeka gonna ne regulation zonna zimukiriza okuddamu okwesimbawo baba ayagadde okwesimbawo emyaka agirina ekimukiriza stamina akyagirina emukkiriza ate n'amaguzi agatwala eggwanga lino maaso akyagakyagamu so njagala kubategeeza mu butongole nga memba wa Central Executive Committee tetunalangirayo kulonda presidential candidate mulala mu kibiina kya National Resistance Movement kandi tulina atya babale tunawulira nti bayise kyebayita expression of interest era mu kiseera ekyo banaabagize abantu bangi bajja kujjayo empapula bannayuganda mwengeri gyetulonda presidential candidate waffe mukimanyi ab'emikono tulonda tutya omuntu agenda okukwata fulaga yaffe amaanyi gammwe mugateeke ku Yoweri Kaguta Museveni ng'akutte fulaga yaffe akukkiriza manifesto yaffe abali ku byabwe ebirala byabwe that is the position until when
mu kiseera kino ye pulezidenti gwe tulina ekyemaani wa pate ate era tetunalangirira kuddamu kulonda mulala. So basaba ne banyabo mbasaba mukkakkane mu concentratinge mukola emirimu ate era tufeere nnyo okusigala nga tuzimba bannaffe n'okusonyiwagana n'okwogera okuzimba ekibiina kyaffe. Mukuddeko tebimala musooke mugende tujja kubayita twogere ebyaffe tetwazze kwogera byaffe bano tujja kubayita ate kakati ebyo byemukuddeko bifaananyi tebitumala abali wano kakati biri ebirala tujja kubayita sijeri tutera okulaba bwe tugenda entebyo pulezidenti bw'amala okwogera bwati kakati n'abagamba kugira muddako wabbali tumale okwogera ebyaffe ng'ab'ennyumba kati mu kiseera kino tugenda kwogera ebyaffe ng'ab'ennyumba. Omanyi waliwo abantu bennayise ate waliwo n'abasekurita lejjere kakati kalyamutomeze nabayise oyagala mmale ogerera kakati ebyagenda kubyogera oluvannyuma naye omanyi waliwo byebitukopa ku national chairperson bwetugenda entebe byo bwamala bwayogera n'ayogera agamba mmwe osooke mudde wali ateja kubayita oluvannyuma pero twandika okubaganya ebirowoozo byaffe n'olwekyo tetunaatuuka ndowooza ku sesoni eyo tujja kulaba ekirala kinaddako kubanga mukama waffe nannaba kwogera mukama waffe bw'anaabanga ayogedde ajja kubanga akola ki kati obulala kasooka emuleke obwo bujja kubwogera eyo mwe abalala kubanga mubumanyi. Maama sekretary general waliwo ekituluma mu structures zaffe zino fe ofiisi yaffe mu kalulu ka pulezidenti twafuna okunoonya akalulu ka pulezidenti ku disitulikiti yonna twafuna miliyoni 5. Miliyoni 5 ezo tuli abantu 12 nga bwe tulina okukozesa emmotoka ezo nga tutambula twatambula ebiruka gyonna gye tulina mu mukono disitulikiti ebiruka 97 tulina ebyalo kaluka ka 18 mukono disitulikiti erangi Kampala. N'olwekyo tusaba wabaawo enteekateeka tulina abalowoozi abali mu 36 nali tuli abantu ba disitaani eyo disitulikiti zebagenda basalaasalamu disitulikiti 9 asawa pulezidenti obululu 2 disitulikiti 9 naye ffe disitulikiti emu abalowoozi be tulina tukubisaamu ziri 9. N'olwekyo mukono kibuga bwe tuba tukulaninga nga mutupulaningira ewaggulu mutupulaningira mu ngeri ey'enjawulo tulina ebifo ebitatuukikamu nga Koome Kizinga naffe bwe tuba tugenda okunoonya akalulu bw'ofuna sipiidi booti ng'eyo eri expensive amafuta agagitwalayo tulina chairman waffe oli mu kiseera ky'okulonda akalulu afuna nnyo obuzibu ng'ebifo ebizibu nnyo okutuukamu ate Koome eyo era nga bwe bagambibwa twali tulina support ey'amaanyi nnyo naye ku luno waliwo pulezidenti yafuna akalulu akamu n'afuna walala 3 n'afuna walala 5 n'afuna walala 7 era bwe basindikira abakozi okuva ku State House nga batubuuza lwaki naye nga kyava abasirikale okululira ennyo abantu ku nnyanja n'ekirala twebaza pulezidenti nti waliwo spirit board yazze egenda okujjangamu ku bantu baffe abali mu bulwadde okubaagiryamu ng'ambulensi ambulensi eyo twalifunye nga ab'Ekkoome baneendiba kulimu mu ngalo okusobola okuba kubanga waliwo ebintu ddala gavumenti eyekoze mu mukono nga Sekretary nakugamba era abakulu bano bagambye nti kyekiseera tuleme okugenda okugamba obugambi kijenyala engoye tugende na facts ng'omuntu bw'oyimirira osobola okwogera sente zize mu disitulikiti y'emukono era osobola okwogerera ebyo gavumenti byekoze mu mukono. Tusaba mwongere okutuyunga ofiisi zaffe n'eza gavumenti kubanga kakati nze nafunyeawo ripooti eyawamapulani ya disitulikiti ya mukono ebyo ebikoleddwa
okuva 2017 okutuuka 2022 wotuukidde wano empadeempade sekretary ng'abisoma okusinziira mu ggomo naye okubijjayo obusimu kiba kyaku n'olwekyo twagala enkola eyo nga bwe twayogera naawe n'ebirala byonna bikwata ku nguudo ku mazzi byobulamu tusobole okuba nga tubimanya ebyebyoga BDM byonna tusobole okuba nga bwe tutuuka mu kitundu tusobole okwogera ne bwe tuba nga tugenze ku leediyo nga ffe tujja kukwata bintu byaffe ebyo tusobole okuba nga twogera n'olwekyo olwokuba obudde bwagenze ate nga tulina liiki ate ng'abantu bano twagala bateese naye kyembadde nsaba nti bwe tutuuka mu biseera ng'ebyo bwe tugamba nti abantu baffe bafudde bwe tukuba omulanga ku sekretariat tebatera kutuyamba onalebo ando kapiteni Kiroole naye oluusi kuyitawo yavuganyako mukono south owa veterani oyo ekyapasino wakuwa veterani yafiirwa kitaawe naye bwe yafiirwa kitaawe executive bategeeza bakama baffe eyo waggulu naye teriyo kaavaayo naye ffe executive twakola kyonna ekisoboka netusobola okubeera ne muganda waffe ne bammemba b'enyale mu bangi bakyapasoni b'amakomola bafiirwa abantu b'amaanyi njagala okubeebaza mukulu jjaya kanda waffe ali munnakifumaawo kimenyedde yaliko chairperson eyasooka okulonda mukyala we okubeera omuwanika ndowooza w'ensiigi mukyala oyo yafa yaliwamaanyi nnyo mweryale naye mwatuweereza miliyoni netusobola okugitwalayo eri abantu abolera naffe netutonda n'executive n'olwekyo executive eno egezaako abantu abo ne batoola ssente okulaba nga bayimirizaawo ekibiina naye kyetubasaba nti ofiisi zino ziweerezebwenga mu kaseera akasobola okuddukanya emirimu gy'ekibiina abantu abasinga balaba ofiisi ezo ne balowooza nti waliwo ssente ezijjamu neziddukanya emirimu gy'ekibiina basaba ne bajja babakulembeze bano tukwata mu nsawo zaffe ensonga endala njagala okwebaza tawuni kanso tawuni kiraaka mwami Mugerwa tulina baveterani baffe mumanyi tulina baveterani naye tawuni kiraaka yagambye abawe emirimu babeere ba enforcement mu tawuni kanso ezo baveterani baffe tukulyokuokala baveterani abalwala bali mwogere kudemusuteko tulina ndabata bazze ne bategeeza era mwami Mugerwa namulabye ne mubawo okoze bulungi abantu abo wadde baawumula babeereko nga balinako ebintu byebakola ki byebakola nga bayambako tawuni kanso zaffe yatandise n'enda kifuma naggalama neye katosi n'endala naze tulina tawuni kanso ttaano tugenda kulaba tuzikola basebo ne banyabo muzikiriza ensonga enkomaawo twagala abakulu bano boogere ate omusatu guddize mmwe kubanga balina ekyo bye batukoze eki bye batuleetedde njagala okubeebaza olw'omukozi ogw'ekitalo mwebale nnyo mwerabire ddala kapiteeni omwami Rogers Mulindwa asooka gyagabuuziiko n'oluvannyuma nja kubategeeza ate ffe twabadde twogere ne Rogers Mulindwa mwagala kumpamba bane tukategedde omubaka